Buterevu okyali ku lutimbero lw'emirembe Salam TV. 2017 entambula eri etya weewulira otya? Tetukyakubuuza nnyo nti wasuza lwaki tulina kye tugoba. Nze Ibrahim Ali, programu Omukeeze, ensonga mu nsonga mwe tuyingidde bwe budde buno bwennyini obutuufu. Sabiiti eno nagge nti yakwetereeza kulaba nga tutandika okuzimba omusingi kwe tugenda okutambulira mu 2017 ono. Birungi si birungi. Olwaleero njagala tutunule mu kizibu ky'abakozi abakolera mu kibuga. Ekizibu ekizzeewo ekinene ennyo. Tuzudde olutalo sematalo olugenda ate okubaamu obuzibu obw'amaanyi. Tuzze tulaba Kampala n'ebizibu bye tugenda okutunulira tulabe abakulu abakulembeze bali mu kulwanagana. Omuntu owa wansi akosebwa atya mu ntalo za Kampala. We tugenda okubeera tulabe. Enda kubeera ne musuubuzi, mukyala muzadde, mukyala musomesa, mukyala mukugu nga bwalaba ensonga zonna. Hajati, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nsanyuse okulaba. Alhamdulillah, nange nsanyuse okubasanga. Oli otya? Twasembayo kulabagana mu 2016 gwe wakola share asembayo wano. Gwe wakola programu eyasembayo nga tulaba embeera y'abakyala. Abakyala mukoze? Mpozi nga sinabaga nti abakyala tukoze. Abalabi ba Salam TV mwenna mbaga nti mwebale kulaba Salam TV nojjagala era mbasaba muleme kukyusa tuni yammwe mubere ku Salam TV. Era nembagaliza omwaka 2017 oba okuba yassanyu gubatambulire bulungi. Allah yabamanya kubanga sijjaga kubanga abantu bali bubi naye saba Allah janna waala akyusa embeera. Amiina. Yaba akyusa embeera y'Abannayuganda. Amiina nnyabo. Management ya NBS and Salam TV kyemukola gye kiri bali kwagala Bannayuganda. Amiina nnyabo. Okay. Embeera bwetyo bweri bwe tugenda okuba era bwe tugenda okutambula tulabe nga bwe biri. Hajati, ensonga yakumpisizza oli musuubuzi. Ekyokubiri, abakulembeze abazze babaawo mu bisanja bya Lord Mayor ozoobalaba. Njagala nnyo tutunule mu kintu ekisembyeyo tukigaziye tulabe. Waliwo olutalo lwendaba nga lutalo luyinza okuvaamu obuzibu bwa Kampala. Minisita wa Kampala omukyala omukozi w'emirimu yazze okukola emirimu, tulaba ebitambula mu Lubaga, Makindye n'ewalala, naye yasembyeyo okufulumya kiwandiiko nga kigaana ekitongole kya KCCA okusasula Lord Mayor ssente ze z'abanja. Ekiwandiiko kino kyatabudde Lord Mayor n'ayogera ebintu bingi. Kyalono wange, wankwe, tayagaliza, wanugu, wattima n'ebirala byonna nga bwe yabirambise. Nenjagala nnyo nkuyite tunulemu tulabe. Ssaalongo Erias Lukwago twamulaba ku mulembe gwa Frank Tumwebaze. Tebaagattako waya wadde n'akamu. Wadde era baava dda nga si bamukwano. Ssaalongo Erias ne tumulaba ng'atabuse ne Jennifer Musisi. Nemululi Mukasa no yaliko. Nemululi Mukasa. Era olutalo luzze azaalwana n'abantu ab'enjawulo. Si kulwana nti kulwana ntalo wabula nga tebakkaanya ate nga bakolera bantu. Ate nga bakolera mu wantu wewamu. Olwaleero institute eri emu kuba bonna bali mu KCCA. Ajja tugenda kutunula awo. Tusookere ddala tulabe buzibu ki obuli mu Lord Mayor obumutawaanya n'abantu bano oba bantu bano be bakyamu. Neyanza nnyo ssebo. Lord Mayor ne banne bwe bakola buli sayidi erina ensobi yaayo. Buli ludda tetujjaga nti Erias yekka naye ngera bwogeye nti buli sayidi bakola nabo be bakyamu oba ye ate ng'oli mulonzi we kuba olondera Kampala. Nze ndi mulonzi wa Kampala. Naye nze ku nsonga ya Kampala efujjo kyenkana nkandiyite na fujjo nti abakulembeze ba Kampala lwe balwanagana
ate ffe abakoleramu infect egenda ku effectinga ffe kubanga bo bwe balwana nga ate be bakulu omuntu wa bulijjo oba omukozi wa Kampala akoleramu yafuna obuzibu kubanga Lord Mayor alwanye entalo ennyingi ne bwabanga mutuufu oluusi nga ate naye musajja wattu alina ensonga zeera oli ayinza okuga nti lwaki ye buli ssaawa yabeera agamba nti gwe balwanyisa gwe baleetaku ennugu gwe bataagaliza gwe balinaku endye oli naaga lwaki ggw'omu Meeya n'abeerawo nga naye tugamba naye naawe Meeya buli omu aba mubi ku sayidiyo lwaki gwe tolabako muntu gw'osobola kukwatagana naye n'olaba nga onoga nti ate ono ate no tukukwatagana kati no ku sayidi ya Meeya ne gavumenti biri bintu bisatu gavumenti erina ensobi kyekola ne minisita wa Kampala ne Meeya bonna balina ensobi kati bwensira ku gavumenti ne gavumenti mu nsonga eno batulaba okukooza balina obuzibu baleeta bukyamu sina buzibu bukyamu bwe bakola ne baleeta minisita wa Kampala ne bamuwa omuyinza obwenkomeredde ate nga amateeka si bwe gagamba ate nga bajja kutuuka okulwanagana basatu nga ne Musisi naye akyenyizemu tukyalaba Lukwago n'abano abalala Jennifer Musaga nange mwawamba amaanyi gange naye ajja kutuuka okuvaayo mulimuza ebintu ebisa nga very complicated kakati ne gavumenti yennyini tuyinza gisobola muguluka mu nsonga eno gavumenti ensonga zaayo zeeyina ensobi zaayo bwemala okulonda minisita waayo gweyagala ng'emufuula ekyokulwanyisa ku Meeya wa Kampala no bamuleetanga AK47 mundu akuba oli amasasi amugonza amunafuye kakati gavumenti yo bw'ereeta omuminisita gwebeereese ate neeyagala omuwa obuyinza obwenkomeredde nga te si mulonde nti w'abantu wabula ye yemulonze yo nga ye kati ono naaga nti nze omulonde nga nze nyina obuyinza ate era obusembayo kuba andeese yakulembera eggwanga kati ono n'agamba kati nganze Meeya ow'abantu bwe balonda lwaki bawamba obuyinza bwange oli n'agamba nti nze okuva wa pulezidenti bwakulonda dayirekiti olowooza mba mutono buli omu kwegamba n'abeera awo ng'alimu expense eyo ayagala alage nti yalina obuyinza obusinga ku bwa munne agamba nti nange ssebo tonsinza maanyi nze ndi Meeya omulonde abantu gwe bakola ki gwe balonda ne babeera mu kusika omuguwa bwe batyo naye ate ne mulina okusika omuguwa betekeme talina lukusa lugamba Meeya nti bajja muwa ssente ze lwaki tebazimuwa ng'akola kuba nange tekimuwa lukusa mugamba nti tajja kola mwe mulwana ntalo zammwe ye tekimugjeeko musaala gwe ye balina omuwa ssente ze n'ekirala kyenjagala nga Betty Kamya nti Betty Kamya nga minisita aleme kwerabira nti essaawa yonna bebakweta mu Kampala okulwanyisa Erias kasi onoomala omukuba nookawutu n'agweri nga naawe ogenda naye atya leka naawe kyogamba olutalo luno oluluwangula n'aluma nti alutudde ku nfeete nga naye ayitaawo nga naye agenda mbadde mmanyi nti amaanyi ajja kuba bamwongera ate olugu wajja okulwanyisa oba omuwangudde oba okyakolaki oba ozzaayo omundu ku ggombolola ng'ogiza ate gwajja okukozesa bw'omuwangula then oba okyayagala ki so kyenjagala mbabulire side zombi gwe Meeya Erias naawe Betty Kamya ne bwe munaalwana mutya mujja kusigala nga muli baawano mu Central tebagenda kusenguka kyemuli ajja kuvaayo bonna babeera mu lubaga mukamweyambule naye ng'era enkomero ya byonna mujja kutuuka okugaa temuli nsozi nti ate nebweziba ensozi abantu mujja kusisinkana ne munaba muvudde ku kifo ekyo mwenna nga Lord Mayor avuddeko nawe avudde ku bwa minisita musigala ng'abantu kuwulira ale sina kintu kyennatamwa ng'abantu baawano mu Buganda bwe beerwanyarwanya fo kyebandikoze ne balaga enjawulo nti abantu bano batunyoma nti tusobola kukola naye tuli bakozi gwe ne bwolabanga olina ensonga ekunyiga ku Erias olwedde Betty Kamya yagenza okujja mu Kampala ng'Erias amumanyi bemanyi naye kyenjagadde okubuuza nti kale yandirwanye ne Franka tumwebaze n'alwana ne Muluuli nti tebakwatagana n'akwatagana naye Jennifer nti badde tebemanyi naye Betty
Betty Kamya babadde wamu ng'embeera zonna ze bayitamu bazimanyi. Batobye mu buli mbeera yonna. Batobye. Nze ŋŋamba nti baali badde bakwatagana nnyo. N'ono eyabaleeta okukoonagana bati. Ate n'asigala nga yasembye nakyo. Kwegamba gwoba kuleeta nti bakuleese kukola omulimu. Anti nze si baloboti. Si baloboti tejja kuntuuninga wali. Nange mba muntu asala amazima wadde ompadde ensi nakugambye nti abantu bawo obuyinza bawo obukulu naye nga tebeetengeredde. Nga gw'olina kutuukiriza misoni ya ali ate nze Aisha siri tutuukiriza misoni ya muntu nasanyusa mwoyo gwa muntu. Tofukirira bantu mazzi kulyanga gwe toli. Okola by'oyagala. Kyempuya nga kisanyusa omutima gwange kyenkola. Naye nze kyembasaba bombiri. Teyajja kusenguka mu Buganda mwe yazimba ate mwazaalwa. Era buli omu ajja kusigala nga tugaa nti abo be baatuggyeko Kampala. Kubanga tujja kusonga mu Erias yekka. Betty Kamya ozze. Toli mukubiwa otebakubyeko kalulu. Ate nga naawe akalulu wakagezaako n'okalaba nti kaagaana. Bw'oba Erias yayitawo mu kalulu. Naye muwe ekitiibwa kye kale ekimumala. Weewaawo nti gw'oli kuva wa pulezidenti. Ffe tugamba nti amaanyi gali mu kalulu. Power belongs to the people. Fetugamba nti amaanyi g'omuntu nankubadde abamu babba akalulu ne beewaŋŋamya mu buli kifo ne balemeramu. Naye amaanyi g'omuntu ag'akalulu nago gaba maanyi. Muwaŋŋane ebitiibwa. Bano abantu balemeddwa okumanya ani mukama wa munne ani alipootinga ewa munne. Kye nakugambye nti gavumenti yo yateekawo yeetulaba okukoza mu nsonga eno. Bassaawo Betty Kamya atali wa kalulu kubanga akake kaamulema n'agwa. Kati ne bassaawo Erias ono. Manya Erias yena ajja nga wa kalulu. Kati ne baga nti gwe jja okubuuli. Ate bo ne batamanya nti etwiki balina ogibuuka ne babalaga nti ffe nga Buganda tulina okuba obumu. Tusonsowaza ensonga ne tukola nga tukolera awa. Kati oli agenda naga nti nze yampa okumanya okulya luno ekigambo olubuto okimanyi. Olubuto luzibu. Allah kusaasira ekigambo okulya. Olubuto. Yatuuka n'oga nti mu 2021 Kampala yonna ajja kuba ku mmeka? Bitundu 85 ku buli 10. Naye nga y'anaabulonda. Ajja bunoonya. Kakati bw'oba onoobunoonya. Erias naye alina abantu abaamuwa akalulu nga tebasobola n'okuwa pulezidenti Museveni. Bw'oba obakutte n'obagamba nti ensonga eno yali etubuziramu mu Kampala tugenda kukola bwe tuti. Kati omuntu n'awuliraga nti ali ono naye alabika. Naye muntu mulamu wadde aliko bano abawujjawujja abo abamulemesa. Kati ayinza okuba nga ajja kuba musajja mulungi. Kakati bw'onoogira Erias ono. Kubanga omuntu yajja n'akalulu ye access gy'ayina nti ye ne bwe tebamwagala alaga nti banze banjagala. Mulimu n'abakaba ne baga nti nze bannange be baŋŋamba nkomewo be bansaba neweebuuza nti bakusaba bw'oba oli oliira bo. Kaakati ono gwe basaba ye bano abatava ku masengejje aganze bansabye. Kati naawe buzze from above olina okumanya nti nzize from above naye ate ono yajja lw'amaanyi g'abantu ngenda mukola nti kuba kakati kubonna nkubuli ali teri alina buyinza bwankomeredde. Okakasa omuntu watuukira Aisha okukuuta ekiwandiiko tindagidde ekitongole kya KCCA temugeza ne musasula lukwago oba obuyinza abalina baloboti naye nga nomo sense zaakozesezza wallahi kubanga nga nze ngina nomo sense naye nga zenkozesa. Erias ne baba nkoze ebyenkana wadde ndi munyivu okwenkana oba okuzimba okwenkana studio eno ngina wakimba nga nti bamuwa ssente ze. Sinze namuwa omulimu sinze namulonda era alina okufuna ssente ze oba atya oba atya. Kakati gwe ne bakuleeta mulwanagane nga ye liifu ali eri manyi bano baliifiri be bayimba ye ali eri ala bwe bamukubagana ye wanala nga mumaze okuwaddiro nga yeaga nti nze nvuddewo nga ddeno kintu kibi nnyo bannabyabufuzi ffenna abakozesebwa. The end of the day n'ofuna ekizibu nga n'abantu abaali badde baga nti katukulondo bati tugaye nti ali muntu waffe bambaga oyo omukazi bw'oba oyo omusajja bw'afuna ekifo kyonna yeetwala nti tali kivaako. Ate wamu n'ekyo ng'ono bw'amala bakozesa n'akukozesa bakudupinga kasasiro. Gwe naawe abadde akola omulimu omulimu ogwo ogw'okutulugunya oba ogw'okucunya.
ngo abakusula so nsaba nti abakulembeze ba Kampala mwenna kubanga tebali babiri bokka nga bwe tuwulira iba ne omumyuka we yaliwa ate bambi Bena mukazi muntu mulamu nnyo ayitakola simulaba anaakola kyenkugambye anaakola ki bamulinnyako ku nfeete ebintu bino waliwo bwe twandibaze ennyo ng'omukiise wa pulezidenti ng'otaddewo minisita RCC RCC ono agonjodde ensonga nyingi RCC ono atuddeko n'abantu bano kwaliwo emmeeza we nabalaba Betty ali wano Jeni ali wano Kwaga ali wano RCC wali mu nsonda batuula n'abatunuulira bw'ati owa Kampala Central nze njagala abantu bakola nze ndaba Saala ye mukazi ayewuba mu Central Saala bananuka Saala akoze nno era nze banne atawula entalo z'ettaka zino ntalo z'amabizinesi singa gavumenti ino erina ba RCC nga Saala bananuka kale sijjaga nti Saala ne badepute abasinga bakozi badepute bakola naye Saala ono mukazi mukozi olaba nga afaayo abantu baŋŋambye nabadde wadde mpapula njagala Saala kale RCC ankubireko stamp ne baŋŋamba nti Saala ne mu nnaku zonna enkulu abadde akola kubanga abantu bali tebakowamu nga tulina ebizibu mu kuttaka yakiŋŋamba nti engeri gye tuli nti face security nina okubeera wano paka ennaku zonna lwe zinagwamu bannaye RCC Saala bananuka tumwebaza omukyalo oyo bambi mukozi nga tuvudde mu ki naye tusiimenga abantu nga tetusiima ntuwaaniriza Saala mukyala mukozi nnyo era akiwaka n'oba akibulamu abuuze Central oba Kampala kubanga wa Kampala bano ndaba kwagayinza okuba omuto omukko naye ndaba abantu bano abadde asobola obbatuuza n'abagaa nti banne naawabula awo tajja awo takolawo naawabula nti gundi kola kino gundi kino Saala yandibadde akisobola kubanga ye buli mbeera situation yonna ebeerawo nga ya Kampala agisobola noli agenda naga nze ndi minisita ani ampita nze nyina okuyita abo nze ndi minisita kyekizibu ekyo oli naga nti nze meeya omulonde ng'ompita Saala baleeta obuleesa ayita nze meeya nze lodi meeya buli omu ayagala alage nti ye munene ekitegeeza abantu bano balimu n'obunyoomi banyooma ebizibu ebizze ate ne pulezidenti kino nkimugamba kubanga kigwera ku sayidi ye pulezidenti Museveni naye yennyini alina obukyamu bw'alonda omuntu alekenga muwaganyaza nti nze nkulonze mugambe genda okole ne banna bwakulondera nti Butambala genda okulagana ne banna Butambala mukolagane bulungi so simuwaganyaza nti olwokuba yamulonda mu Kampala yayina kuya kigambo kya pulezidenti kyokka ate pulezidenti yalonda abakulembeze abalala mu Kampala ba RCC Badiso bangi abasobola okugonjoola ensonga ezo eza Kampala even if president taliiwo naye ife tugenda nti nze pulezidenti yeyampa omulimu ani omulala agamba yakuwa omulimu alina abantu beyiwa mu ggwanga bwogenda okulembera yatusangawo wabula gwe kyolina okukola pulezidenti yakuwadde omulimu olina omulaga nti gwe okulagana n'abantu mu kitundu mwe yakussa obe nga olina enkolagana n'abantu abo Programu Mukeeze ensonga mu nsonga mwe tuli makati webale nnyo webale ddala tulaba ndine mukyala Aisha Sanyu omukyala ono namuleeserwa nsonga musuubuzi mu kibuga Kampala ebintu abiraba nga bw'abiraba aludde n'abantu bano entalo zino mukyala Aisha olaba zigenda zikomawo baziwulira buuliza awo ne baleeta ono ne alwana olulwe entalo zino twalaba mu luli mukasa ne baggwerawa batuuka ekiseera ne beesika mu mikono oba buli omu agenda bibye tetulabe wenjawukana ez'amaanyi byonna nkubuulire bagala tebakwataganye gwanga ate kanzire ku Franka tumwebaze Franka tumwebaze ozaali akawano okukira omususa ng'ate n'eriya sitabwekebera era nga tebasobola kukola ki kwatagana naye nze ngamba nti ebyo byonna wadde baba wadde obuyinza Kampala gwe mutima gw'eggwanga gwomukulembeze abazze mu kibuga ky'eggwanga wakati olina okulaga solidarity mu bantu nogamba nze ndi mulondebwa okufa wa pulezidenti naye amaanyi gange nyina galeka waka wano Kampala abantu baagala byakukkaanya kuteesa so si kweriga naye bw'oboze nti olinga agenda ofuga naawe sigala okasa omusako ekifuba agenda n'avaawo wadde omuwase ali siina bwenyinza kuyisaawo osigala obubi kubanga alabirira abaana bange akufumbira nga tonnadda ayinza n'okuwa obutwa
kakati gwe bw'olaga nti gwe olina nnyo amaanyi kubanga nva wa pulezidenti pulezidenti bw'aba akwagala gwagala nti gy'ova genda okole mu state niba baba yakussa mu bantu ba bulijjo olina okuba omukkakkamu naawe mmeeya wa Kampala walondwa bantu tudisappointinga bantu bo olw'ensonga bakulonda nga bakwesiga balina kye bakwagala balekawo abantu abangi abano baali baze ne bagaafa eriyasi yewaffe bandironze mulagaddi ekifo kiyinza okuba ekyammwe abasiraamu puroguramu omukeze ensonga mu nsonga bwetyo bwe tuli mu wakati wano kwegamba tulinga ba mupiira twakoze lukwago basesikamya naye tugenda kudda tulabe omuntu wa wansi agenda kufuna ki era anyigibwa atya mu lutalo luno lwendabawo Kyala Betty bwe yajja alina ebintu bye yatandikirako ddala kituufu bye yalina okutandikirako n'atugoba abatembeeyi yabagoba yabafukuza n'abatembeeyi katukomewo katono nnyo tovaawo